Essaala mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina. Ayi Mukama Katonda waffe, Ssebintu, omuzira kisa, ensibuko y'obutuukirivu bwonna, era nga ggwe atuyita okuba abatuukirivu, nga tufukamidde mu maaso go, era nga twekutte ku nnyaffe Biikira Maariya ataliiko bbala. Tukusaba omuzaana wo Sisita Medewo by'abali, omukozesa ebyewuunyo asobole okulangibwa mu lubu lw'abeesiimi. Ekisa nga kimugiriddwa, naffe kituyamba okwezza obuggya mu kwagala, mu kukwemaliza, mu kukolera Ekereziya wo n'ensi yaffe, ne mu kuweereza mu bantu bo nga tuli basanyufu. Ekyo tukikusaba ku bwa Yezu Kristo Mukama waffe. Amiina. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, by'oyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe leero emmere yaffe eya buli lunaku. Otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi. Totutwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Mariya, ojjudde enneema, Omukama ali naawe. Waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yezu omwana ow'endaayo naye wa mukisa. Mariya omutuukirivu, nnyina Katonda, tusabire ffe aboonoonyi, kaakano ne mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Ekitiibwa kibe ekya Patri n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Omutuukirivu, nga bwe kyaliwo olubereberye na kaakano ne bulijjo emirembe n'emirembe. Amiina. Ayi Mariya ow'ekisa, jjukiranga okuva obwedda n'obwedda tibaawuliranga nga wali oyabulidde omuntu addukira gy'oli okumukuuma, ng'akuwanjagira okumuyamba era ng'akusaba okumuwolereza. Nange nno, Ayi Biikira mugole w'ababiikira, nnyabo, nzirukidde gy'oli nga nkwesiga bwe ntyo, nzize gy'oli neevuunise ku bigere byo nga nkaaba olw'ebibi byange. Ayi nnyina kigambo, wulira okwegayirira kwange, ompe kye nkusaba. Amiina. Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina.